kugamba abantu boogera kugambye abantu sitaani akozesa abantu abali so close to us ne batandika otufumita ebigambo nakufumita ebigambo tolizaala tolifumbirwa toliwasa tolizimba tolifuna mulimu tolifuna promotion kugamba mbutufu ng'olabira ddala kyayogedde kyekyo naye njagala nkutegeeze nabagamba era bunaku mbagamba kino ekigambo buli naku mbagamba nti ebigambo by'abantu bibeera expired. Ekigambo kya Katonda kyekyoka ekitasobola kubeera expired. N'ebigambo by'abantu bibeera expired biggwako. Biggwako. Olina agamba nti ne bamugamba nti tolizaala ne wayitawo emyaka 2-3 ne bagenda okulaba ng'alina olubuto ne bagenda okulaba ng'azadde. Njagala nkutegeeza ekigambo ky'omuntu kibeera expired. N'ekigambo ky'aba medical doctors kisobola okubeera expired. Kisobola okubeera expired. Nze baakiŋŋamba ba medical doctor ne baŋŋamba nti uterus yo tugenda kugijjamu. Okitegeera. Uterus yo tugenda kugijjamu era toliddamu kuzaala. Ekigambo kya Katonda kyasiimuula ebigambo by'abasawo newankubadde nga bali baasoma bakugu baasoma naye ekigambo kya Katonda kyabisiimuula ne wayitawo ebbanga n'enzaala omwana ow'obulenzi. Njagala nkutegeeza ekigambo kya Katonda tekibeera expired. Ekigambo kya Katonda kirina amaanyi agasobola okudiliitinga ebigambo by'abantu. Kati gwe ky'olina okola kiri kimu. Lindirira Mukama, ddamu amaanyi oguma omwoyo. Otegera nti mu budde bwakyo Katonda agenda kukituukiriza. Wulira Bayibuli wegambye nti nalindirira Mukama n'okugumiikiriza. Okugumiikiriza abooluganda, okugumiikiriza kukulu nnyo. Lindirira Mukama n'okugumiikiriza. Oyinza okuba nga olina embeera gy'oyitamu. Lindirira Katonda agenda giyingiramu, agenda kuwa obuwanguzi. Lindirira Katonda agenda kulwanirira. Oyinza okuba nga wasubmitinga oyagala mpapula niye olaba kiruddewo olaba oba olinza okuba kola application oyagala mulimu niye olaba ng'oguluddewo kati kankubulire tegunnaba kulwawo gwe mu mind zo olaba nga guluddewo naye obudde bwa Katonda bukyaliko. Obudde bwa Katonda bukyaliko. Katonda akyali ku ntebe ye, akyali ku namulondo ye, Katonda akyali ku namulondo ye, akyali ku ntebe, akyafuga. Katonda bw'abanga akyafuga, buli kye yakusuubiza kigenda kutuukirira. Katonda bw'abanga akyafuga, omusaayi gugenda kukyuka. Katonda bw'abanga akyafuga, ogenda kuzaala. Ogenda kuzaala. Katonda agenda kukikola mu linnya lya Yesu Kristo. Katonda taliiko myaka. Eby'emyaka tebimukwatako kubanga yafuga emyaka. Kiŋŋambire neighbor nti Katonda taliiko myaka kubanga eby'emyaka tebimukwatako kubanga yafuga emyaka. Njagala nkutegeeza ekyo kigaliasa ekiri mu maaso go kirabikanga ekinene kigulumidde kikoze kitya naye njagala nkutegeeze bw'onoolindirira Katonda bw'onoogumiikiriza Katonda agenda kuwa amaanyi ojja kitemako omutwe era ogenda kuwangula mu linnya lya Yesu. Bayibuli egambye nti bangi abanaalaba ne batya. Bangi abanaalaba gundi bangi abagenda okulaba obujulizi bwo bagenda kutya. Bangi abagenda okulaba obujulizi bwange bajja kutya. Bangi abagenda okulaba obujulizi bwaffe bajja kutya. Bagenda kutya, bagenda kwesiga Katonda. Olw'okuna lugamba nti aweereddwa omukisa omuntu eyeesiga Mukama. Natasaamu kitiibwa ab'amalala newankubadde abakyamira mu bulimba. Tosaamu kitiibwa ab'amalala, tosaamu kitiibwa bulimba. Tolimbanga, towaayirizanga, gumiikiriza, tunuulira Katonda, agenda kuyamba era agenda kulwanirira mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Mukama mulungi era mwesigwa. Sigenda kusukkawo awo naye nkukubiriza nkugamba kimu nti gumiikiriza. Tugumiikirize era tulindirire Mukama. Byonna bye twetaaga abirina. N'entalo eziri mu maaso go azimanyi.
n'amaanyi agaziwangula agalina, agenda kuyamba, agenda kununula, agenda kulokola, agenda kunyweza ebigere byo, agenda kubijja mu bitositosi, agenda kuteeka ku lwazi. Katonda alina amagenda go era agamanyi. Amagenda go agayina ate agamanyi. Era amagenda go n'omukisa mu engeri gy'anaagukuwamu yabimanyi. Okitegeera? Kubanga Bayibuli egamba nti amagezi ge teganoonyezeka. Tosobola kumanya ngeri ki gy'agenda kutaasa. Tosobola kumanya ngeri ki gy'agenda kusasulira mu mabanja. Tosobola kumanya ngeri ki gy'agenda kuwonyaamu musaayi ogwo. Tosobola kumanya ngeri ki gy'agenda kuwa maanyi n'abaana oyo atoolwa abaana ozaale. Togenda kumanya ngeri ki gy'agenda kuyamba kufuna mulimu. Togenda kumanya ngeri ki gy'agenda kulwanirira ofune promotion naye ng'agenda kukikola mu linnya lya Yesu. Dawudi agambye nti yalindirira Mukama n'okugumiikiriza. Yalindirira Mukama n'okugumiikiriza. Ab'emikwano tubeere n'ekibala eky'okugumiikiriza. Tugumiikirize. Tugumiikirize. Katonda affe mwesigwa eyasuubiza n'okukola yalikola ate nga ajja kukola. Katonda affe ajja kukola. Ngambira neighbor bagwoli naye nti Katonda wange ajja kukola. In fact gwe kennyini weekwateko ogambe nti Katonda wange ajja kukola. Agenda kukola mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Nza okuba ng'okooye era ng'ozitoowereddwa. Ekituufu okooye era ozitoowereddwa. Naye Katonda affe tannaba kuzitoowererwa era tannaba kukoowa. Ate tannaba kukoowa kuwulira nsonga yo. Tannaba kukoowa kuwulira kulaba maziga go. Tannaba kukoowa kuwulira kusaba kwo. Okooye gwe era ozitoowereddwa. Yagamba mu Matthew chapter 11 verse 28. Matayo 11:28. N'agamba nti mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abatikkula. Kakati nabagamba dda ne mbagamba nti Katonda yekka, Yesu yekka ye yakola ye yali akoze statement efaanagana bw'etyo. Ne nkugamba nti amawanga gonna ge tuyita amawanga ag'amaanyi, amawanga amagagga tegasobola kukola statement eyo bw'etyo. Tegasobola kukola statement kubanga we gagikola ekyo statement bw'etyo kitegeeza abantu bonna bagenda kulekerawo okukola bagende eri gavumenti ebawe. Kakati Yesu yekka yasobola okukola statement n'agamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye era abazitoowereddwa nange n'abawummuza. Katonda yekka yakisobola. Yakisobola. Olw'okuba yakisobola kitegeeza takoowa, ajja kikola. Eyasuubiza mwesigwa n'okukola akola. Mukama abampeera omukisa mu linnya lya Yesu Kristo.